Omukadde atwazizza abasawo b'eddwaliro ly'Ekyengera Health Center mu Kkooti eyassibwawo okulondoola obwenkanya ye Namale Musoke ow'Ekyengera era ng'ono agamba nti abasawo mu ddwaliro lya gavumenti eryo bagana okumuwa obujjanjabi nga beekwasa nti talina ssente. Era nabagamba nti Museveni talina kabi mwe babiri mubba mubbi eddagala ne musaba ssente. Museveni talina musango n'agamubuwe nti era bwe nayogeranga mbaga talina musango. Musajja mubba eddagala nemuleka ne tufa ne mumugamba obwo ne boogera obubi. Kkooti eno etula ku kitebe kya disitulikiti e Wakiso kyokka abasawo okubadde omuzaalisa wamu ne yali avunaanyizibwa ku basawo ku lunaku olwo ebiboogerwako babyeganye. It being that I was off duty, I really didn't know what happened. Maybe Madam Chairperson want to be clear who is lying. Ani alimba kuona batunulire. I saw them. Kkooti ebalabudde nti abasawo ba gavumenti tebasaanye kusosola mu bantu nga babawa obujjanjabi kubanga basasulwa. Ekikolo kyakwata ku mukadde oyo nayinza okwesanga ng'empisa eno eri mu bakozi baffe abasinga obungi aba gavumenti nti mu butuufu bikontana n'amateeka era bikontana n'empeereza zaabwe era tezijjayo mulamwa gwakuba nti abantu bafuna omukisa ogw'ekyenkanya. Kkooti era eragidde n'akulira abakozi Moite Kawe Wakiso avunaanibwe wabula ng'ono tutuuseeko mu ofiisi ye okubaako ky'atangaaza nga taliyo. Naye tugenze okukitunulamu bwe tutambudde nga kyetaagisa mu ngeri emu oba endala kaawo okuba nti abaawo olw'okuba nti nno disitulikiti yewandiika abakozi aba disitulikiti ng'abo abakola mu health center nga twagala ne kaawo abeerewo tusobole okubaliriza obulungi ensonga. Yezamina Mandole omu ku batwala kkooti eno ayogedde ku ngeri gye bamanyamu okwemulugunya kwa Namale. Bireetera abantu okuba nga bafuna obusungu abamu tebatuuka na kwemulugunya kati ng'omukadde oyo yali teyeemulugunyizza naye ensi yonna yakola ki yakiraba era neerabira ddala ng'ekintu ekyo mu butuufu kibaddemu okusosola omukyalo n'omukadde tafunye bujjanjabi tafunye. Kkooti yakuddamu okutuula ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja. Peace Navuga ne Kizawire bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.